Nino mukwano gwange Yesu Nino musumba mulungi oli atakowa kumbeera kumpi awuliriza ebyange kiki kyenyiza okumuwa Yesu okusasulira omutango Salamu tunaje mujjako tawolome aliwa ono amuleka ali eri taata mwana muleka ali Bannange olunaku olwaleero gwali ku Nyondo Media tukwanirizaako tukyayiddeko mama baby naye nga tukyaliddeko mama baby ono na amawulire amalungi waliwo omukyala tujja kumubanjulira mangu ddala eyagambye tunoonyeze mama baby ennyumba wagenda okubeera n'abaana omukyala tujja kumubanjulira naye nga tusiima maama balinyobalire ddala ge mawulire ge baleetedde omukyala sente zijja mangu ddala tufune ennyumba abeere nga ate omukyala agwamu n'abaana nga mulaba bbaga eno weebeera bw'atera okutambula bambi ono omuwala amuyambako namukatako ku baana ne batambula wano wali maama balinyo obaddala mukwano obale kuyambako omukyala weebalire ddala babeerawo mpolampola naye yamusisinkana ne babeerawo mpolampola bamanejinga buuza kwakulaba mukwano buuza ko bali ku Nyondo Media Balamusizza mwenna abali ku Nyondo Media. Amanya bambita Mariam Nangabirwa. Mama baby omusanga otya? Mama baby namusanga wano another parking. Nafuka mukwano gwo. Kale nawulira bulungi nnyo bwamaanyi. Ng'omusaze n'abaana. Namusanga n'abaana ng'atambula eno neeri nga talina gy'alaga. Nga bamusumbuwa onadduka okufa kalidda. Era nange kyantukako ne gamba ono ye ali mu bulumi bwamaanyi. Bambi n'ogira ng'obeerako naye. Bale nnyo maama. Buuza kwakola bali ku Nyondo Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasibye mutemo n'aba Nyondo Media. All the people surrounded this world. Obulamu nsubire bulungi mwonna gye muli. Naye alhamdulillah twebaza omukyala oyo ayevuddemu n'atusondera kasente. Yes, ge mawulire genkuleetedde omukyala yagambye sente zijja mangu ddala. Tufune ennyumba tandika okubeeramu n'abaana nga tulaba kigenda mu maaso kuba kati omukyala ono nga bwe mulaba eno gundi nga bwe mulaba eno troli mumbeera engoye z'abaana buli kimu busenya buli kimu byonna ebyokunabisa buli kimu kiri omwo so bw'aba avudde gy'avudde atambula n'ennyumba ye n'abaana be bwe buziba n'agenda n'anoonya eyo mu kizimbe n'ayala neyebaka n'abaana be ne bukya subhanallah wa ta'ala mukama ayina amaanyi naye mukama w'amaanyi nnyo omukyalo oyo tujja kumubajulira mangu ddala bambi balenyo baddala omutima ogwo tujja watwalaga omukyala wagenda okubeera n'abaana kituyambeko ate n'oyo yenna abaliyo ng'asobodde okweta ekyokulya mpaka abaana mukama wanabakwatirako ekisa ne babeera nga badde waka bangi bavaayo babuuza Rozet tugakola tutya ku baana kuba balaba nga abantu bafaayo bannange balinyo mubalire ddala we ku Nyondo Media balaba bafaayo abaana bange nange maama waabwe kama abasasule kyemusingo tusaba embase tukwasaganyizeeko bannange tufulumye abantu bano eno embase tuyambeko etuwe ku magezi tukoze tutya etuyambeko abaana bano bakole ki bagende ne maama siwe kiri kale bana mbere bulungi just watu mukyaliddeko katono n'abaana naye nga otusitukira waneeno tugenda kunoonya wagenda kubanga asula kuba omukyala atuwadde ekigambo kye munoonye wagenda okusula nze sente nkole ki nziweereze tweyanziza maama leero tukomawo mugenda kusula waneeno oba eri gye mutera okusula waggulu tujja kugendayoko tulabeyooko abantu amu baba balowooza tulimbalimba naye abantu abasinga bali eshali general nadda bagamba nti omukyala oyo kituufu tumulaba asula wali asulawo n'abaana kituufu so kama yasinga okumanya maama
sit here with me. Omuganda agamba enti Tell my son, sit here. Good boy. High five. High five. nezitakuva mabega ate okubonaabona si kufa. Mbalamusizaako mwenna abalabi baffe abalungi abatugobera ku Nyondo Media, abatusapootinga mu ngeri emu oba endala. Tubaagala nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga bulijjo yenze Nyondo Rozet era nsinzira ku mukutu gwammwe guno gwa Nyondo Media okubaweereza entakera. Maama omwana ono twagezaako okufulonga ekituufu oluvannyuma lwa omwami Omunigeria eyali amusuza. Interview yaffe yasookera ddala yatugamba yali asuzibwa omwami yali Omunigeria, yali alina apartment. Akaseera katuuka omwami oyo ne bamugoba mu apartment. Bwe bamugoba mu apartment yalina ate okubanga agenda mu kifo ekirala teyasobola kugenda namukyalo ono, yamuleka emabega. Omukyala n'agezaako okunoonyewa okubeera ne wabula. Wewabula yasalawo okugenda ate mu stairs ez'ebizimbe n'abeera nga asula n'abaana be bana. Awundi ogwaddako story yaffe yaddako twali paaka kazi bagita batya twali Alnada Park. Netukola story yaddako awo twategeerera nti neew'okusula ate byali bibize nti at least akaseera kali yali mu mbeera embi naye ate at least yalina eew'okusula naye ku luno nga neew'okusula wabuze. Vidiyo eno yatambula yakwata ku bantu bangi nti oba oli awo bandibadde bangi abavaayo ne banywerwa ku mukyalo ono ne bakuba mukwasaganyizaako naye olw'ensonga ez'essente tugenda kutandikira ddala awo omukyalo kasooke abalamuseeko tugende mu maaso n'emboozi yaffe ey'olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasibye mutya abatulaba abatuwuliriza mwenna. Ya bulamu alhamdulillah kati tuli mu enkyukakyuka alhamdulillah. Okutambuliza ddala okwebaza abanyondo media mwebale kunfaako. Mukama abasasule kyonna kyemusinga okwagala. Amaanyi gammwe ebiseera byammwe nammwe kati mwali badde mwena bye mukola naye musalawo ne mufa ku muntu nga nze aweddeyo omunaku waabwe naye teri kitagwa. Allah ajja kutusaasira mpola mpola tulabe nga tuba tudde ewaffe e Uganda insha Allah kubanga kyekisingira ddala obukulu. Kakati twali tumaze okukola vidiyo eyo gye twakola ku Alnada Park. Omukyala omu yavaayo ayitibwa Mumbejja Maria n'akubira essimu direct ng'ate era wangalira America. Nangamba Rozet omukyala oyo mazima ddala asobola ate oba manejinga ate okusula mu stairs z'ebizimbe n'abaana abo. Nangamba genda olabe ddala omukyala oyo asulawa. Natwala akadde kange oba nga ffe Nyondo Media twatwala akadde kaffe ne wiki oyabeera ku kamera ne tukizuula omukyala ewatuufu yali asula. Oluvannyuma lw'okuzaayo report eri omukyala oyo Mumbejja Maria yanyolerwako n'agamba Rozet ekiriwo noonyayo oluumu entonotono n'abaana be. Mu kusookera ddala yagamba munoonye ku bed space oba ekitanda basobola okusula n'abaana. Twagezako okunoonya ku bed space naye nga bwe tulaga bagamba olw'abaana abaana beka omu babiri nti nedda ate nga balina ensonga yaabwe. Abaana babiri abantu bakola essaawa ez'enjawulo. Ojja kusanga bali nga bakola kiro bali bakola misana beetaaga okuwumula kubanga tubakoowa nnyo waneeno. Ate omwana akaaba omwana ali kino ate nga tosobola kugamba ku mwana kubanga omwana asigala muki omwana era baagaananga ne bagamba mukwano tetuganye buganyi nedda naye nga naawe osobola okukiraba kituufu. Omukyala bwe yalaba nga kiganye namubulira ekituufu n'agamba Rozet kati noonyayo luumu entono nsasule luumu eyo
mama w'abaana yatandika okukola ki okubeeramu era yaggulawo gurupu nsuubira y'abantu 5 gurupu eyo ng'erimu nze ng'erimu mama w'abaana Rukia ng'erimu Bena ng'erimu mwami Rutamaguzi Muhammad nga mulimu n'omwami wa mukyala Mumbejja ne Mumbejja Kamonyi tuli abantu ndoza 6 etusukka era ku bantu abo 6 buli omu yabaako kyayimirirawo n'agamba nti kanyambeko waneeno era abantu abo tubeebaza olw'omutima ogwo mwebale nnyo mwebalire ddala era Mumbejja n'agenda maaso n'agamba Rozet omwezi guno baguweddeko tugenda kukola tutya nga newankubadde yasobola okutoola essente ezo n'azituwa tekitegeeza mbu talina buvunaanyizibwa oba talina baana edda maama leshi sihi sikti leshi yala basi shoti zeni siri mama omukyalo oyo n'agamba tunaakolanga tutya n'ansaba n'agamba Rozet noonyaayo omukyalo oyo n'ansaba n'agamba Rozet noonyaayo abantu abasobola okutweyungako abalala tubeere nti omwezi guba guweddeko nga bwe tugoba ku nsonga z'omukyalo n'okubanga adda ewaka tosobola kumanya zigenda kugwa mu bbanga ki nga bwe tugoba ku by'omukyalo n'okudda ewaka tulina okweteekateeka n'okumanya nti ate omwezi oguddako wagutya yeyongerayo atya nagamba banyinayo ku bantu ngende nga mbogerako mu gurupu buli omu kyanaaba asobodde tukwataganire wamu anti agali ewamu gegaluma ennyama era wano we mutulaba essaawa yolale we tuli mama Mumbejja webale nnyo obalire ddala wano we twafunye era rumu yeeno omukyala mwagenda okutandika okubeera n'abaana tujja kubisangayo akadde mpolampola tujje nga tumulabengako era naawe wenna omuntu ali eyo oli ku Nyondo Media waneeno Shalija abasinga omukyalo nomumumanyi era nziramu okwetonda omulundi omulala waliwo omuntu eyaŋŋamba Rozet omukyalo oyo namusinkananga nakwatangayo akatono ke nalinga nina nemuwa naye okuva lwe namulaba ku media ngo muinterviewinga n'agamba mbwe abaana bamuwalabo okuva ku olwo nakyawa omukazi oyo sadda namuwadde omuwaki ekintu kyange vidiyo eyo omuntu gye yataako tayito nti omuwala bwe yazalamu abaana nandekawo nansuulawo yatukosa nnyo ngafe aba Nyondo Media kubanga omukyala ebintu ebyo abawulira story eyo okuva gye yatandikira mpaka gyekoma omukyala teyagambako mbuno abaana bamuwalabo abaana yagamba babanayuganda buli mwana alina kitaawe n'atubulira n'amannya g'abataata abo nga tatamwatamwa naye vidiyo eyo yatukola bubi mpaka nakati ekyatukosa kubanga abasinga balowooza mbu omukazi yagamba mbu abaana baaki bamuwalabo ne babuvuma obutategeera naffe ne batuvuma obutakola ki obutasobola kunoonyereza nabutasense nga nabutalaba naye Katonda ono mulungi eriyo abakya nyolerwa ewamu naye era nga nsaba mama Dubai nkukoowoola ensonga zino otera nnyo okuziyingiramu nnyo n'oyamba omukyala ono mama Dubai omuyambeko wona wobasobodde olina omutima omuzadde era nga wanobaddewo ekiba kikubye ntera nnyo okuddukira gy'oli lwakuba nti ennaku zino obadde mulwaddemuuko Irene naawe oli mukyala muzadde Irene oli mukyala muzadde mama Shimi naawe era bwe mba nzirukidde gy'oli nga waliwo ekinnemeredde waliwo omwana nnemeredde okwata obuyambi n'oyimirira Irene Shalija naawe oyimirira wamu naffe mbeebaza abayimirira wamu naffe n'abalala bangi besimenye muyimirira wamu naffe netubanga tuyambako abantu abatalina mwasirizi era yensonga lwaki ngaafe aba Nyondo Media twakera netuteekawo charity eyambako abantu bano si lwakuba nti tuyina nnyo oba si lwakuba nti twagala kweraga wabula mitima gyaffe n'okunyolerwa nabo nti Katonda ali omu ffenna atugabula era ffenna mu bulamu bw'ensi tetwenkanankana ate Katonda yatuwa emitima egy'enjawulo
osanga omuntu ng'alina katono naye nga tasobola kukalya ne kamuka mu lubuto ng'alaba munne talina nga muyamba ate n'obeerawo omuntu ng'alina kinene naye nga talina mutima guyamba talina mutima gugaba newobeerawo n'oli nga ye talina mutima gugaba nga mu kifo ky'okuwa wakiri akola ki asuula kasasi so mama Mumbejja tukweyanziza nnyo mama anti Mumbejja Maria nsaba Mukama akuddizeewo omwami Mr. Rutamagozi Muhammad ne Mrs. Bena n'abalala mwenna abazenga mutubeererawo mu kaseera kano nsaba Mukama Katonda abaddizeewo anti Mumbejja Mukama akusasule ky'osinga okwagala na buli omu amiina kati mukyala Mumbejja Maria ayina voice clip gye yandikodingira nange mbutuufu yankwata ku mutima gwange lwakuba nti essimu yange ewenneko omuliro nandibadde ngibapulayingira kiri nti agereko ki nti nagikwata mu bwongo bwange kubanga nagifunamu ekyokuyiga sisobola kugyerabira omukyala ono yagamba muvunike nti yala bake mama sleep I'll give you milk kwa chupa kiriwo ekikaga bas yala sleep mama sleep okay sleep how you like omukyala Mumbejja yagamba Rozet nalabye vidiyo y'omukyala oyo naye vidiyo eyo yankutteko nnyo nenyungula n'amaziga n'essawiro nkyakaaba nagamba Rozet nze Mumbejja Maria naliko e Dubai era nakolyako e Dubai emyaka 10 nemprocessinga nendyoka nzira ate America nangamba naye emyaka 10 gye namala e Dubai nange kino nalaba nakola ki nakirabanga newankubadde nali nkola naye namanya embeera y'ekyeyo ebeera etya era nagamba naye Mukama yamuyamba nnyo era yamubeererawo nnyo naga Rozet bulijjo wendi nga ndi musanyufu naye nga muli neebuuza Mukama Katonda nyiza kumuwa ki Mukama Katonda nyiza kumwebaza ntya nangamba Rozet bwe nalaba story y'omukyalo oyo muli nawawamuka nengamba bulijjo Mukama neebuuza kubanga nali eyo mu UAE emyaka gyange era kuli Abu Dhabi yes naga nakolayo emyaka gyange 10 mirambirira naye nemmala ate Mukama nankwatirako nenva ate eyo ate nenninyako ewala nengenda wa mu America kisa kya Katonda si maanyi gange si busobozi bwange wabula maanyi ga Katonda busobozi bwa Katonda nagamba Katonda bune mwebuuza ndi mwebaza ntya ndi musasula ki era bwelaba story yo nagamba Rozet omukyalo oyo kamuyambeko okusooka ddala n'ebyensula ebisigadde binakola ki binajja oluvannyuma naddamu nagamba Rozet si lwakuba nti nno lwakuba nina nnyo nange ndi muzadde nina abaana nyina maama nandibadde nkwata akasente ako ne akampa abaana bange oba bazadde bange oba mukwano gwange oba omuntu omulala yenna naye nasazeewo ku lwa Katonda nange engeri gyanyambyemu nagenda nga nnyimusa era Mumbejja Maria nsaba Mukama Katonda omulamu ayongere ddala okugaziiriza ensawo yo nsaba Katonda omulamu ayongere Mumbejja Maria ayongere okugaziira ensawo zo nabangi nnyo abanyumiddwa n'omukyalo ono Irene yasituka nabako wamuyambako era kati amugulidde amatatuze nagawa ene tuyamugulidde waliwo omukyalo ono ani naye nagamba akamuyambeko waneeno kale n'abalala abasobodde mpolampola n'olwensonga eyo nga wenna munnauganda gy'oli era ng'ozzeemu okulaba omukyalo ono
nalaba omukyala ono we yali asula n'abaana bano nawulira nga emmeeme yange efudde nawulira nga n'amaziga genkaaba nabanga agatasobola kumala nasalawo nentunula butonozi n'ensirika nze biseera ebisinga buli wendaba omuntu abonaabona kati ng'omuntu ng'ono mba ndabanga maama wange mba ndabanga sisita wange omukulu bano abaana mba ndabanga abaana ba sisita wange muli kiina engeri gye kinkwatako ng'omuntu nempulira nga kinyigiriza saalina kyakukola omukazi namulaba buli kimu nenkiraba ekigenda mu maaso n'ensirika Mukama Katonda mu byonna yasinga era nsaba muna Uganda munnaffe kubanga olulimi nkozesa Luganda nga newankubadde oli Boston oli America oli South Africa oli Canada oli Jordan oli Saudi Arabia oli Omani oli Kuwait Turkey oba oli Uganda ba South Sudan Kenya Tanzania Rwanda ng'owulira olulimi Oluganda lwetwogera omukyalo ono si lwakuba nti talina bataata b'abaana bwe bali naye ono mukazi nnamaddala atobye n'abaana be mu kufuna ew'okusula newatali wakusula ewali ekyokulya newatali kyakulya n'abeezaawo abaana bano era Katonda ayina omutima gwe yawa bamaama ennamba esinga be bakyasinze okugwirawo oba okugwirawo omubiri abaana baabwe kubanga kati weewoonya nti bataata gye bali naye omwana n'asula wabweru taata nga weebisse mu ssuuka weebisse mu blanketi ne weebaka otulo ne tujja naye ng'omwana wo asula wabweru n'okulota n'oloota ebirooto era n'osimuka ng'oli mulamu ne bakubuuza nti wasuze otya mbu munnange nasuze bulungi naye nga tomanyi bbujje lye wazaala lyasuze litya lyalidde ki liri mu mbeera ki bamaama nnyongera obbawa credit kuba Mukama Katonda yabawa omutima omwekizadde abongere amen. Omukyala ono yenna abeera musanze wonna w'abeera ali ng'olinawo koonye oba kasente oba kyakulya ne wegaba mazzi togaana kumuwa era ekigambo kino gikozesa nnyo nti oyo yenna aliyamba omunaku oliba owoze Katonda ate omuntu aliyisaamu amaaso oba n'atyoboola omuntu omunaku oba otyobodde Katonda asinkana omukyala ono omukyala ono mulimu abamuvuma mulimu abamunenya mulimu abamusalira omusango naye kambeeko nekyembagamba mu bulamu bw'ensi nti wali muntu ali perfect ayinza okuba nga ye kye yakola ensobi naye nga ate gwe olina n'ensobi gye wakola ng'esinga ey'omukyalo ono lwakuba nti gwe yagikola togirabamu mulamwa oba togirabamu bw'amaanyi bwayo Katonda eyatutonda ffenna tukola ensobi naye ate tatukyawa era asigalawo ng'atwagala n'asigalawo ng'atubudaabuda nti singa omutima gwa Katonda nga naffe nga gwalinga ng'ogwaffe singa ffenna muno mu nsi yatukyawa era singa tetulina mutonzi naye omuntu agenda n'atemula ono omukazi teyatemula okuzaala abaana bonna bateeka mu nsi however yabafuna basajja ab'enjawulo tukimunenyeza abasinga naye ate munnange tomanya bibaawa ate ensobi webeereza ebekoze eki ebeereze nti naffe singa Katonda yatujajinganga mu ngeri nga naffe gye tujajingamu abalala saawa eno singa oba oliawo tetukyalina ku nsi bw'obeera omusanze tomuvuma tomuyisaamu maaso tomusinza musango tomunenya lwaki konna kwobeera olina muwe oba kyakulya oba kasente omugambe 20 yo gitereke oba 5 yo gikole ki gitereke bw'oba tolina mubuuzeeko mwezeemu ku maanyi oli otya mama w'abaana gye baliko obulamu bugamba butya bw'oba tosobola kumubuuzaako mu kifo ky'okuddawo n'omugamba naye naawe mukazi gwe kikazi gwe totegeera sirika muleke genda okola ebibyo muleke abeerewo n'obulamu bwe era waliwo n'abalala abagamba abantu abamu bagayo oli n'agamba nti story ezo si ntuufu njagala omuntu yenna gye mutwalo n'omukazi bwe yali abaddeko
ne madala we yali asuze oba wabadde asula ebbanga lyasuzeewo otambule obuulize mu katundu ako oba tebamulabangako ng'asula mu kitundu ekyo. Abantu abamu bavayo ne bagamba nti muli mu kunoonya ssente mulimbalimba abantu muzimba zi stories. Kaakati mamba nze Rozet nyina maanyi ki agazimba ono omukazi nenzimba omwana nenzimba n'ono nemala nenzimba ekifo kye mbateekamu byonna nzimba bizimbe ne mbateeka wano eno ku ddungu byonna nembizimba. Ate n'ekirala Katonda gwe tusinza oba Katonda gwe nsinza manye nti mulamu. Nze mu bulamu bw'ensi eno gwe wenna atulaba ali ku Nyondo Media tubeeko nekituli olunaku olwaleero. Nze mu nsi muneeno nina ekintu kye mmanyi nga nze omuntu nti Katonda mu buli mbeera yakola ki yajajinga. Waliwo abaana oba betukolako story abavaayo ne bagamba nti Nyondo Media tuweebwa abaana abo essente zaabwe zibayambeko ne tuzirya. Era waliwo n'omwana gwe nakolako interview nangamba Nyondo waliwo eyaŋŋambye babawa ssente zaffe naye muzirya. Yakiyisaawo kubanga yali agadde okiyisaawo ne mugamba oba tubagamba nti ani yagambye nensirika kyannuma naye nasirika si y'omu. Era waliwo n'omulala eyaŋŋamba omu ku taata w'abaana azaala ono omulenzi yaŋŋamba nti nedda mwe mufa ssente oyisaawo bibyo. Ekintu kino nkyogeddeko naye Mukama Katonda yasinga okumanya. Ekisookera ddala maama w'abaana Rukia nze yakunoonya oba gwe wannoonya? Nze yamunyoonya. Wannemerako emirundi emeka n'otukanuka ab'amaziga? Ennaku noozanga zalinga mmeka n'obeera nga buli lunaku ng'essimu yange ogifudde bize nabulako awo n'onkubulookinge kubanga kye nnawulira ne ŋŋamba abaana babiri buli mwana ne taata naye oluvannyuma iyo ne ndowooza ne ŋŋamba lwaki olina okukola ekyo paka lwe najja. So omukyala ono saamunoonya mbu nnoonya byange nnoonya ssente. Omukyala yakola ki? Yannoonya. Bwe yamala okunnoonya nali nnyina okukola ekyetaagiddwa okukola ki? Okukola. Era nasooka ne nkolako ka research nembako kye namanya nsooka ne nnoonyako ku baami abo bakubira amasimu ne ba ignoring. What I had to do was to do exactly what she wanted us to do okubanga ayambibwako. Era saawa eno ndi singa sajjako omukyala ono interview ensi kugiraba singa saawa eno kati akyali mbadala mwakola ki? Mwasula. Naye olwa Katonda omulamu nti newankubadde gwonza okubanga omwana wo naye tofunye mutima gunyulwa nti omwana asula wabweru at least waliwo avuddeyo anyoleddwa nagamba omwana otalina kola ki? Kusula wabweru kasule munda afune ku mpewo afune ku mirembe. Yes. N'olwensonga eyo nze sigenda kukoma oba sigenda kuggwamu maanyi kubaweereza olw'ensonga nti what I'm doing right now I feel it is part of me and I feel sisobola kubeerawo nga sikikola because newe nali nga ndi muto mu bulamu bwange nayagalanga nnyo okukola ebintu ebyekuusiza mu charity and being a media personality. This is my dream. It is a passion. I had it from the beginning. Newe nalinga kusomero nakikola. Abantu abamu bavayo ne bagamba mukola stories, then do stories simply because you want money, you want to eat money from the YouTube. That's what you want. Ekintu kino abalaba Nyondo Media nja kwata mpula ebigambo bino ntera nnyo okusabukanga njogera n'olunaku olwaleero breaking ennyo ate mpadde space ebigambo byenjogera lwaki njagala tubeeko kye tunnyonnyoka. Natandika YouTube channel eno eya Nyondo Media nga sikimanyi nti YouTube esasula. Nakitandika n'okwagalanga nze omuntu olw'ensonga nti from the beginning nayagalanga nnyo media neegombanga nnyo kola ku TV oba ku radio era nakikolako naye ne kirema olw'ensonga etali emu. Nafuna idea, what if you open a YouTube channel nobaako program gy'otandikawo
when that idea came, I happened to open that YouTube channel, Nyondo Media, nentandika okuteekako content. Natula nendowooza nengamba content kika kigwe ngenda okola. Nkole content w'omabala nga tubuuka nga beeyambula nga bakola kino nga bakola kiri. Nkole content ba celebrities bokka mbeere ba celebrities nga ndi omunkiri nga with the big boys. Nengamba nedda. Content bw'okyasiza oteekeddwa okuba ng'okola ye content w'abaana abaana ababonaabona. Kuba it was one day we bampitira era stories gye natandikirako okukola yali etakiya. Bwe bampitira story eyo nengenda nenjikola. Era omwana oyo bwe yayambibwa kyampa nnyo amaanyi. Kituufu. So yali mukwano gwange yavaayo n'angamba Rozet, okimanyi nti YouTube channel esobola okusasula. Ne mugamba ate etya wena betuuse ku gundi wenaba nga eri qualified eri ebyo byeyina okuyitabo byeyina okutuukako bajja gimontizinga bandika okuteerako ssente. So abavayo ne mugamba mbu tukola stories zineeno mbu simply because we want a YouTube to pay us. And the other people are saying mulya ssente mpitirivu ku YouTube. My dear, I'm reminding you this. Natandika YouTube channel and doing these stories nga sikimanyi nti YouTube ekola ki esasula. And before I think of being YouTube okuba esasula, nsooka ku consideringa muntu kyakola ki kyayitamu. Kituufu. Kubanga nze siridde ku YouTube nti entuusiza waneeno. Siridde ku YouTube mbuno yenkoledde kino yenkoledde kiri nedda. So it is my heart and I feel it is part of me. So waliwo n'omwana yakeera ku makya n'agamba era olinakyatulira ddala Rozet waliwo eyasuubiza famire yange essente naye baziwa Nyondo n'azirya. Waliwo abantu baweereza essente naye kirabika baweereza Nyondo n'akola ki ate kamuna ekigambo kirabika Nyondo n'akola ki n'azirya. Imagine omwana oyo sijja kwogera bingi kandi yasinga okumanya kubanga nakwatanga mu nsawo yange enfunde zitawera nenyimirirawo. Naye bwe mbanga nalinkeddeko ku makya oli nampa essente z'abantu bano oba abaana bano abajja nga banoonya obuyambi nenzirya Katonda ajja kunkuba bbalaaya. Ne bwe mbanga siziryangako era nga sizirya Katonda agenda kumpa omukisa ogutalina era agenda kummaking okubeera strong. By this time okusinza ku bigambo bye nnawulira n'omuntu omu yayogera ate nga nakwatanga mu nsawo yange ate nga sigamba nti nnyina nnyo kyamalamu amaanyi naye ate oluvannyuma kyazizaamu amaanyi mangi. Kubanga nandibadde ngamba tandika okaaba kale kijja kitya ono nze yakola bwenti nenkola bwenti naye natuula nendowooza nengamba bwe bityo bibeera. So buli kintu kibeeramu challenges n'ebiki n'ebizibu ate kyampa amaanyi amangi kuba nandibadde ngamba kanneesonyiwe kambyesonyiwe sigala kuddamu naye ate nenkijjukira nti najja okukikola with a passion era nyina ate nekyokusooka nti nze wembeera nyina ekintu kyembeera nkoze mu bulamu bwange sikikolya mwana wa muntu because I know human beings will never appreciate. So nkola kyembeera nsobodde naye nga nkimanyi nti Mukama Katonda ajja kukola ki ajja kusiima. Ate it is just someone it is being a human being with a humanity n'olaba nti kino tekisaanidde nti oba kino kanyambeko wano kubanga okulaba omuntu abonaabona ngwe nawe osobola okuyambirako ofunye ne ku ssanyu. Yaweza kama bado oseka. Oba producer yako. Wiki. Mama wanalo. Okay. Tugende maaso. Kakati mbadde ngamba nti nandigweddemu nnyo amaanyi mwena abandaba okusinziira ku bigambo byempulira. But the more I hear these words, the more strengthened I become. Because I even realized it within myself that without problems and challenges, I can never stand stronger. Whenever I find problems and challenges, the more, the stronger I do become. N'olwensonga eyo mukwano, togeza n'otuuleyo n'oyimirireyo n'ogaa nti Rozet ngenda mwogerako kino nakiri mutengula omutima abe mu bino byakola.
my dear bwobanga tewakerako ku makya nongamba Rozet go and do this kituufu tebakikulimba togenda kera ku makya by kunnemesa any means mu bigambo oba muki tebakikulimba togenda kunnemesa wadde mu ngeri emu oba okuleka Katonda eyantonda. And this I prayed it from God, and from the beginning when I was still young, I cannot forget. This is my happiness, meeting such people, and I can at least raise the voice and some people can listen and react positively over negatively, but react positively and do something. Bwe bulamu bwose otambuliramu Katonda yasinga okumanya. Ate Katonda yagera. Katonda yakebera emitima. Omwana w'omuntu sobola kebera mutima. Yakyesigaliza. So n'olw'ensonga eyo, I'll do what I'm supposed to do no matter what. Sigenda kusanga mama baby musanze asiibye enjala. Ngambe nti I cannot give her anything. Afterwards, she will start talking about me that I'm eating the money that is being given to her. Ebiseera ebisinga zesina mobile money. Naye nkwa omuntu bwambuuza era Mumbejja yali ayogera nange direct. Namugambira Mumbejja, let me give you the number of the lady naye mu communicating. Ebiseera ebisinga oli najja gyendi. Ate namba y'omuntu ebeerako nemugamba manyika nkwe namba y'omukyala naye okole ki oyogereko naye. Buli kigenda maaso abeere ng'akikola ki ng'akimanyi. So buli kimu ekibadde kigenda maaso ne ssente Mumbejja ziryakola ki ziyasindika buli kintu nakyo takola ki kyotamanyi kati sizirawo okulya ssente. Era ensonga lwaki nkomawo mu kamera ne nebaza abantu abo ababeera batuyimiddewo ne batuyambako nti at least kiraga obwenkanya n'amazima. Nti singa amaazi ndikabusirisa eri bbali olyaza obutamanya kisinga kyezikoze nizo okuba nkola byange si kweraga mbana kwagala kulaga oyo omuntu abeera ayambyeko, and I want it to serve as a good example to other people. Nti nga newankubadde omuntu tomumanyi togana kumuyamba simply because you don't know that person. Other people are blaming and are judging. Why did she have to do that? Muleka atobe n'abaana. But she did not have that heart. And even other people abavuddeyo ne banyulwamu n'omukyalo ono. Buli muntu n'entegeera ye, buli muntu n'endowooza ye, buli muntu n'embeera ze. Mpaka nga Katonda yasazeewo n'agamba nti nedda kino kikome. Nga tayogedde teri mwana wa muntu era sigenda gaana mpozi nga sirina naye nga ninawo kano kembeera nina nga tusobola okukasheyalinga nga tukasheyalinga. That is my heart. Nobody put it in me and nobody is going to get it out of me. That is it. Ndi musanyufu nnyo n'abo bonna abatuwagira abagala nnyo abatubeererawo muli Saudi muli Omani. Waliwo omukwano gwange bamuyitaani atera okungamba Rozet tutumireko abekata mbatumiddeko Bahrain. Mwena gye muli gye muwangaalira bannayuganda bawulira olulimi Oluganda kubanga lutukozesa tubaagala nnyo tubatumirako. N'emikwano gyange muno mwenna abambeereddewo nga bali muno mu Sharjah n'omukyala asula kuno Kazembe bamuyita Fiona asiba enviiri era alina ne bed space. Ambeereddewo nnyo bambi buli wogenda agamba leero mama baby kakatono keninako oba otwala n'omulala oba oliawo oli eri otambudde n'akusanga mukowe mama baby zino 5 ziguliremu abaana amata, ziguliremu abaana pampa, sabuni w'okunaaba, eddagala. Mwenna mikwano gyange Mukama abansasulire era abampangaalize nnyo, abankuumire. Tweyaza mikwano nange neebaza ku lwa maama w'abaana bano oba Maama Rukia. Bambi mikwano Katonda atasasulira mpeera, Katonda atagabiririra mpeera, abatugabirire nammwe. Bannayuganda batulaba
yonna gye muli ebintu bye tukola guba mutima. Era essaawa eno tugenda kubanga tutandika omuzannyo okugenda okubanga gwefaanaganyirizaako n'obulamu bwa wano abantu bwe bayitamu bafunemu abantu ekyokuyiga. Era nga newankubadde essaawa eno tulina omuzannyo gwe tuzannya oguyitibwa Veronica My Little Sister, ng'ate Ntenvu Shorts yekwata omuzannyo ogwo ne gu editinga, director waffe director Wiki ate nga ye producer wa Nyondo Media. Omuzannyo ogwo tukoowola buli mwana ng'olina talenti nga wandyagadde okutwegattako okuzannya naffe. Ennamba zaffe zibeerako okwo, yogerako naffe kubanga gino emizannyo gye tuzannya giri educative, edutainment. Yeah. Era genda ku Ulefa production, tekoma kigambo Ulefa production, subscribing nyiga akade kikuyambeko okubanga buli bataddeko episode okalachi okalaba mulabira wamu naffe. Ampozi n'ekirala nebaza Speed Express Tours and Travel Agency eyasazeewo okubanga ate etukwasaganyaako ngaffe aba Nyondo Media oluvannyuma lw'okukizuula nti Nyondo Media tukola omulimu gw'amaanyi nnyo okwongera ku bannayuganda n'okubazaamu amaanyi n'okubayambako abali sitaaka wano mu UAE. Ate gwe wenna eyandyagadde okubanga ate okola visa oyagala air ticket, weeyune Speed Express Tours and Travel Agency. Eri trustworthy, eri legit, eyakakasibwa wano mu UAE nti eri number 1 mu kukola zi visa mu budde, buli kika kya visa kyoyagala, okukola tickets mu budde, gamba nga n'okulambuza yonna gye wandyagadde okutambulako mu nsi ez'enjawulo. Okulya ssente si kulya mwana, tambulako. Era bagamba tuwa sokasale mukaawa tambula ne Speed Express Tours and Travel. Era nga bagamba dream, explore, discover. Irene Sharja atunda engoye, asiba mu kika kya nviiri kyonna kyonna. Bo wenna nno munnange yandyetaaze okubanga ate osiba akaviiri akakabi dreads, oyambaleko kagoye akakabi ng'engoye ziva Uganda mutindo. Ennamba y'essimu ebeerako ku screen, oba osobola okuyita ku nnamba eziriko eza Nyondo Media ne tukufuwaddirira ennamba. N'oyo eyali taze okubanga ate akyusa essente, Mam Dubai wali atyo service. N'oyo ayagala okusindika essente oba okurisiivinga, Irene mukyala Doni wali okukolera ekyo. Tubagala nnyo bannayuganda abatwagala, nammwe abatatwagala nammwe tusigala tubaagala. Buli lwogenda ku Nyondo Media wetegereze nnyo ekigambo subscribe. Manyi Nyondo Media mujagala naye temumanyi subscribe kitegeeza ki oba kyongerako ki oba kyokuyambira wangu omulabi. Kuliko ekigambo subscribe kibeera mu kakala kalinga ka red, kwatako kajja kukyuka kagende like black mukaladi. Okwate kade kikuyambeko nti kyonna ekiba kigenzeyo ku Nyondo Media lamba obeera okifuna. Tetuwemula, tetuleeta programs oba shows ziwemula, wabula tuleeta ziyigiriza, zisomesa. Era nga ndi ready okubanga bannayuganda tubasomesa ebyenjawulo nga mwannyinaze Isaac Katongole weyajja nazzaamu abaana bangi amaanyi, era bangi mwamunsabye mukomyewo, nja kumuzza addemu ekipya kyabakolaki kyabagambako. Ne Speed Express Tours and Travel nayo nesalawo okuyimuka okubanga esomesa bannayuganda, era yasazeewo okuteekawo programu ekijja omanyi
nti omuntu gwe wenna ali e Uganda oba ali mu nsi yonna nga wandyetaaze okuba nga ate ojja mu UAE kiki kyoteekeddwa okusooka okumanya before nga tonnatomera kiki kyolina okusooka okuteeka mu bwongo obwo before nga tonnasalawo nti kangende UAE bangi temumanyi nti no bw'otuuka mu UAE visa yo webeera eweddeko yo visiting visa olina okukyusa visa olema okugenda mu overstay bangi tebakimanyi nti awa mba afunye omulimu ne mukama wange nensayininga contract neziruka nenvaayo mukama wange asobola okunteramu abusconde abusconde etegeeza ki ban etegeeza ki blacklist etegeeza ki so ebintu bingi nnyo to be mentioned but a few Speed Express Tours and Travel Managing Director yasazeewo okubanga ate tulina okuba nga tutuula nitusomesa abantu ekituufu nga newankubadde yeetaaga abantu bangi okubanga eyita mu Speed Express Tours and Travel nti abantu gye bakoma okujja nga bangi ne speed okufuna essente naye bafiiriddwa oba balumiriddwako ne ku bantu nga tonnasalawo sooka omanye ekituufu olyoka osalawo era ogende maaso okozesa Speed Express Tours and Travel obeere ng'otambula era olambula ensi ez'enjawulo tubaagala nnyo bannayuganda abawangaalira Uganda abawangaalira wano mu UAE na buli nsi ndala zonna awangaalira Jordan Oman nti ng'ebuli alina kyagala okwogera kyogereko baana bangi bagamba Rozet janguko naffe eno Abu Dhabi Rozet janguko eno Oman Rozet janguko Saudi janguko Kuwait naffe abaana gye bali eno kino nakiri naye n'olw'enteekateeka za Katonda mbasuubiza Katonda talemererwa nja kujjanga at least mbale nti Oman omwezi gumu Kuwait omwezi gumu Saudi omwezi gumu mpola bwe tutyo Mukama Katonda byonna yasinga era yasinga okukola ki okumanya so tubaagala nnyo bannayuganda bannaffe bwe ntuuka ku mboozi nga bweziti ebiseera ebisinga mbasagaana kumaliriza ogenda okulaba nga ne director gyali yeebase musajja watu nga asumagira kuba mbasagala kuva mu kamera ate nga musajja watu akooye director Wiki naye nga yakunsonyiwa taata mba nyina okukola ki byonna okubimalayo n'okubyogera bannange tweyanziza mwenna Mukama abasasule kimusinga okwagala nga wetulwana wano ne wali ku Lwokuna nali Ajumaani nagenda Ajumaani ku migration saasobola genda Fujeera kubanga wali wala nensalawo ningenda Ajumaani bangamba nnyonye ebipapula nkole ebipapula by'omuwala ndemukole n'ebyomulenzi buto okusetinga taata w'omulenzi yazaala omuwala kubanga omuwala ye namuzaalira manya ga taata w'omulenzi kubanga wotamwatamwa mu ddwaliro nga omanya abawala bo baby baba blow baby baba blow شو هذا يعني شو قول يعني شو قول يعني أنا حابة أنت شو قول buli mwana alina kitaawe baba bajja kunywa n'oyo kenyini newborn oba togenda kuddamu mulabako amateeka g'eddwaliro go malala nnyo kubanga buli omu oba tonnakutuuka mu ddwaliro omwo toba tomanyi buli kimu kyamu kubanga obiwulira mu banno ekasimiya bakola kino ekasimiya bakola kino naye mu butuufu ekasimiya kati yo yakaaye bali waggulu marriage certificate nkulu nnyo ne passport yo nga gwe omuntu nkulu nnyo oba tolina passport kaba kaweddemu so olina okufuna passport yo marriage certificate yo ID ebyo byonna insurance visa bijja luvannyuma ate mpozi n'ekirala oyinza okuba nga olina kyomanyi ng'olina omuntu gw'osobola okutulikomendingira oba ekitongole any organization waliwo yangambyeko ku UN but simanyi ntuukayo ntya mbasanga ntya mba approachinga ntya so gwe wena ng'olina idea tukusaba otuwe ku magezi tukubaganyize wamu ebirowoozo bagamba two heads are better than one
tukubaganyize wamu ebirowoozo tuteesaganyize wamu tulabe omukyalo n'afulumya ntya n'abaana be kubanga Munnayuganda yeegomba okuddako ewaka okulaba ku bantu be bano baana be saabaleka mabega ewaka tasabaleka mabega naye awulire essanyu ng'abaana batuuse Uganda kubanga tali wiringi kubanga abaana be bafiira wano naye afiire wano azikibwe wano ng'alina ensi ye tazangayo omusango nti bamugoba bamubaninga waleka okoze kino tutawana kudda ali welcomed at any time she goes back. Yeah. So we just praying to God because I know ngenda kumaliza ngenda kwa scripture emu yokka. Sometimes tulowooza nti tebisoboka but with God things are possible and if you pray you have or you must have faith. Faith, and when you have faith you must take up action just like she is. We have to pray so hard. As we pray we have to believe, have faith, and as we have faith we must back it up with action. It is written in the Gospel of John, I won't quote, that whoever says to this mountain be removed and be cast into the sea, and that person does not doubt within his her heart that what he has said will come to pass, that if you believe it will come to pass, but if you doubt it will never. And then the scripture continued saying that if any person trespasses against you, forgive that person, so that even your Father in heaven may forgive your trespasses. That if you do not forgive, neither your Father in heaven will forgive you your trespasses. I know buli lunaku olucha oba buli story nakolanga bwenti nja kuwangayo scripture newe nabeeranga emu nti omuntu yenna yenna bwe lwosaba Katonda n'okkiriza ajja kuwa, naye ate buli lunaasaba ng'olinamu okubuusabuusa tagenda kuwa. Kankuwemu ekyokulabirako nti singa omwogera ku makya n'ogamba maama n'omugamba manjukira Katonda ye asoma mitima gyaffe n'omugamba maama mbadde nsabayo kasente tugende mu trip n'ogamba enno gw'osobola okuzimpa oba omuyisizaamu amaaso tasobola kuzikuwa. Nesinga omuganda n'ogamba maama mpa ku ssente ngende era nkimanyi maama wange osobola okuzimpa kubanga onjagala ajja kuddamu amaanyi n'owaba nga abadde si wakkuwa akuwe. So it is the same thing with our God. Bw'onaagera n'omusaba I know doubting, that means you are doubting his powers. But if you believe n'ogamba nti kyensabye Mukama w'amaanyi asobola ajja kukikuwa. Era neegenda maaso n'agamba nti bw'obanga olina omuntu yenna yakusobya sonyiwa omuntu oyo, naawe Katonda ali kusonyiwa. Naye bw'otalisonyiwa naye talikola ki? Tajja kusonyiwa. Ndoza katukumira olunaku olwaleero tumirako oba webaze oddemu webazeyo abantu b'osobodde tumuzike. Okusingira ddala neebaza Katonda. Alhamdulillah Allah wawa atujje mpaka kati wano we tuli wa buyinza nnyo. Ne Katonda yayitira mu Mrs. Mumbejja Maria n'asobola okutusasulira wano we tuli mu petition. Saba olwaleero nsaba Allah wonna nekyo kiwakola akusasule, akuddizeewo, akugaziize na mu buli kimu kyokola. Amiina. Tumirako abandaba mwenna aba Nyondo Media, nentumirako aba famire yange mwenna mbatumidde. Tumiddeko mwenna baganda bange abali mu Sharjah muno e Dubai, Deila, mwenna abambeereddewo okuva olunaku luli mpaka kati. Nentumirako bakadde bange mwenna, assalamu alaikum. Nentumirako nsaba Mukama Katonda ankuumire jjajja wange ye, bajjajja bange mwenna mbatumiddeko mbalala. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Omukyalo ono bwe tuti bwe tutandise batandika mpola mpola. Oli yakubuuza lwaki talina kitanda?
talina sideboard, talina muntu, talina mukiri. So mpola mpola naye ensonga enkulu yakudda waka. Mubeere bulungi. Nze Nyondo Rozet, Nyondo Media, atakumira mpeera abankumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eri abayisiramu mwenna ate ab'ensi ez'endala Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Shamasi baby.